Ekizimba kino Dativa Namweseze kyamutandika mu 2016 era nga kyajjanga akatulututto ne kigenda nga kyeyongera okutuuka mu 2017 lwe baamulongoosa. Nga wayise emyezi 6 gyokka ekizimba kino kyaddamu okumera nate era ne baddamu okumulongoosa mu 2019. Mu 2021 era ekizimba kino kyaddamu okusitula enkundi nga wano yaddukira ku Spark TV asaba abalabi baayo okumudduukirira nga bamusonderako ssente asobole okulongoosebwa nabo kye baakola era bw'atyo n'alongoosebwa mu 2022. Ng'amaze okulongoosebwa yabeera mu kkoma okumala ebbanga lya wiiki 2 okutuusa Mukama lwe yamubikako akasubi n'adda engulu. Mu kulongoosebwa ono baamuggyamu oluba olw'okuba nti ekizimba kyali kyalusensebula wamu n'amannyo ga waggulu agamu. Nga ekizimba kiri betense omusaayi ogwo gwalimu nga guyonoonye egumba nga terikyasobola kubeera ne balijjamu n'amannyo lyavaamu lyonna n'amannyo. Oluvannyuma lw'okujjanjabibwa Namweseze agamba nti yatereera okuggyako obulumi bw'alina mu liiso eryali libikiddwa ekizimba kino. Eriiso lino litunula naye lya red nnyo nnyo olw'ensonga terina kiriwanirira wano. Linnuma nnyo nnyo era libeera ku ddagala. Ebiseera ebisinga linnuma n'embeera nga sikyasobola na kuva mu nnyumba nga saagala kufuluma, saagala kulaba wadde ekitangaala. Mbuna emirembe gyamuggwako kubanga abantu bamwekengera olw'okuba nti atambula yeebikkiridde nga kw'otadde n'abalala abamusosola. Ne wogenda osaba omulimu bakubuuza lwaki obeerawo ebise. Oluusi oyinza obba ng'otambula n'osanga abaana oba oluusi n'abantu bano abatalina mpisa n'agamba weebikkule. Oluusi n'agamba katubikkule ono tulabe oli muyekera oli mbega ebyaddala ng'olina bagamba nti nafuna obuzibu. Abasawo baasigala bamwekebejja okutuusa lwe bakizuula nti asobola okutetenkanyizibwa. Feesi ye nezzibwawo n'etereera. Badokita baamala ne bakizuula nti nsobola okutereezebwa feesi n'eddawo era nga solution yakuddamu kunnongoosa mulundi mulala bazzeewo feesi. Kino okukikola agamba nti abasawo baliko ssente ze baamusaba z'atalina. Dokita yansaba nagenda ne mulaba ekiruddu n'ambulira ssente nga mutuufu era obudde buno ezitaliiwo. Yansaba miliyoni 5 eziriiwo. Mbw abasawo bagamba nti singa takikola mangu feesi esobola okwongera okufiira ddala wamu n'ennyindo ye okuzibikira. Ennyama eno wano waliwo wabeera wakkirirayo engeri gye watali ggumba. Wabeera ennyama egenda neyeesika mpola bwedda munda oluusi ennyindo eno ekyasobola okuzibikira ate nga yali yaterera nga wadde eri bweti naye ng'erimu ekituli. Naye enkovu buli weegenderwawo ng'epushinga edda munda ennyindo esobola ate okuzibikira. Wano waasinzidde okulajjanira abalabi ba Spark TV okumudduukirira basobole okumulongoosa addewo nga bwe yali. Bambi munnyambe era nga bwe mwankolera mu mulundi ogwasooka tomanyi oyinza okuba ng'olina dokita ng'asobola okukikola. Buli muzira kisa yenna abali wano mu ggwanga lyaffe abali ebweru w'amawanga ng'olina omutima. Kati obulamu bwa Namweseze okudda engulu kisigadde eri bazira kisa. Jennifer Kabale agaffe eyo ku Spark TV.